Mukama yeebazibwe, nkwebaza nnyo olw'emirimu gy'okola, nkwebaza olw'okungoberera, nkwebaza olw'okwagala Katonda n'okumunoonya. Nze Miriam Jjumba nkwaniriza nnyo ku YouTube channel yange olunaku lwa leero, nga sinagenda mu bubaka bwe nziza okwogerako olunaku lwa leero, ngenda kukujjukizaako katono, tugenda kuddayo katono emabega. Mu February omwaka guno gwennyini 2021, nina obubaka bwe nayogera ku YouTube channel eno yennyini, ndowooza zaali ennaku z'omwezi 2. Nayogera ku kwolesebwa kwe nali nfunye. Mukama yali ayogera ku bulumbaganyi Sitaani bwe yali apulaaninze ku kkanisa mu Uganda. Era nzijukira obubaka obwo bwatandika mu mwaka gwa 2020. Pulaani eyo yatandika okulukibwa mu mwaka gwa 2020 around June, July. Naye mu mwezi ogwo ogwokubiri we nayongerera okutegeera, Mukama we yayongera okubikkula ensonga eyo era ne nzija ne ngyebabuulira. Ne mbasaba musabire ekkanisa mu Uganda olw'ensonga Sitaani nga tannaba kulumbagana ggwanga, asooka kulumba kkanisa, kubanga ekkanisa yeetegerera eggwanga, ekkanisa ye yeetooloola eggwanga. Nkimanyi nti mu nsi ey'omubiri eggwanga lye lyetooloola ekkanisa, naye mu nsi ey'omwoyo ekkanisa ye yeetooloola eggwanga, ekkanisa ye protecting eggwanga, yeetegeere ebintu by'omwoyo. Jjukira tewali kintu kyonna kibeerawo mu nsi ya mubiri nga tekisoose kubeerawo mu nsi ya mwoyo. Kakati abantu bali abalala abatakkiriza Mukama waffe Yesu, oba batalina nkolagana na Mukama waffe Yesu, oba bamukyawa ne waba nga just tebafaayo, ebintu bino bayinza okuba nga babiraba ng'ebyokwewussa, tebabimanyi. Amiina. Naye ate buvunaanyizibwa bwaffe ng'ekkanisa okutegeerera eggwanga lyaffe, okulisabira n'okutakabana mu nsi y'omwoyo, n'okulabula abasobola okuwulira, okusobola okwerinda obuzibu obuba bugenda okujja. Era ntera okugamba nti omulabe wo si ye muliraanwa wo, si ye mukulembeze atakola by'oyagala. Nedda, omulabe wo ye Sitaani. Era abantu bonna gwe boolaba bakola ebintu by'otayagala ebibi, manya nti Sitaani y'abakozesa, kubanga ultimately Sitaani ggoolo ye yakubba, kutta na kuzikiriza. Kati Mukama buli waleeta obubaka obufaanana bwe butyo, nzijukira mu bubaka obwo nagamba nze ekifaananyi kye nalaba, okwolesebwa kwe nalaba, nalaba Lusifa yennyini ng'asindise emisege gyali 3. Amiina. Ng'agisindikidde omusumba gwe nalaba mu kkanisa, era nagamba ekiseera ekyo nti omusumba oyo simulabangako mu buli bwe, era simumanyi, era ye katali nayo. Naye kyali kifaananyi ekikiikirira abakulembeze mu kkanisa ya Uganda, ekkanisa mu Uganda. Amiina. Era omukulembeze oyo nze namusanga yeebase ng'ali injured, ng'omugongo gwakubwa, nga yalwala nga takyasobola na kulwanirira ndiga ze. Kyokka n'endiga ze yali akuuma zaali zeebase. Lusifa n'alyoka abaweereza emisege 3 n'agigamba gye bagajambule. Amiina. Era ebiseera bye nasaba ekkanisa ne bagamba bannaaye musabire ekkanisa, musabire ekkanisa. Amiina. Kaakati omulundi ogwokubiri mu April nga ennaku z'omwezi 22, nakomawo wano ku platform eno, ndowooza ye message gye nali nsembeyo okupostinga. Nagamba nti waliwo olulumba Sitaani lw'atadde ku Uganda. Ekiseera ekyo nze nga Miriam Jjumba nange nali simanyi bunene bwakyo na kiki ddala ekigenda okubeerawo, naye nze ebintu ebimu sisooka kumala kubitegeera nnyo, kusooka tandika kubisabira. Katonda bw'aleeta obubaka ye aleeta obubaka okusinziira ku kwagala kwe na kiki ky'aba ayagala okucommunicatinga. Kati omulimu gwaffe ng'ekkanisa kusaba. Amiina. Era ne mbaga bannaaye, Uganda is under attack, musabe. Bannaaye ekkanisa musabe, eggwanga lyaffe liri under attack. Ebintu ebimu we mbyogera wano nange mba simanyi bugazi bwabyo kubanga ndi bubaka. Amiina. Nange ebimu bimala kugwawo oba Katonda amala kubiwugula ne ndyoka ntegeera fully. Amiina. Waliwo ebintu ne mu Bayibuli essaawa zino bye tutannategeera lwakuba bikyakisiddwa. Kati ekitegeeza nti buli kintu kye nzija okwogera wano nange mba nkitegeera nnyo, nedda. Naye nze omulimu gwange kukugamba ki kye mba ntegedde, gwe n'osaba okusinziira ku ky'oba owulira mu mwoyo gwo, Omwoyo Omutukuvu ky'aba akulumiriza okukola. Amiina. Sigamba nti nze nzekka ayogera obubaka obufaanana bwe butyo, nedda. I'm just one of the
many people that God has called into this ministry. Amiina. Kakati Katonda buli waleeta obubaka obufaanana bwe buti aba alina ensonga, aba ayagala kukulabula, aba tabuleeta kutiisatiisa. Nkimanyi waliwo abantu abaddeyo ne bagamba nti oyo atutiisatiisa, aleeta ebintu ebitiisa abantu. Kankubuulire, nze nandikugambye n'otya n'osaba ne weerinda okusinga obutatya, obutawuliriza n'okutya n'otatya, ne kikulya ebintu ne bikugwako. Amiina. Wenjogerera essaawa zino bye njogera by the way si kyenyumiririzaamu. Eggwanga liri mu katyabaga, abantu balwadde, families ndwadde, essente zibuze, covid mungi, balookinze down, abaana bazzeeyo mu masomero, there is a lot of fear and uncertainty. Amiina. Ekyokubiri, wenjogerera wano abakulembeze bangi ab'amakanisa naddala abasumba balwadde. Those things are not coincidences. Ebintu bino nabyogerako. Amiina. Era ne mbakoola ne mbagamba bannaaye, Katonda asobola okuwuula ebintu bino naye temulindanga kufuna crisis mulyoke musabe. Tekikola makulu. Kukola battle gye bayita defensive battle nti olinda omulabe n'akulumba n'olyoka ozuukuka. Ne mbagamba era nzijukira waliwo obubaka bwe nayogera, ndowooza obubaka obwo nabutuma new level eddaala eppya, ne ŋŋamba Mukama waffe atugamba eggwanga lyaffe agenda kulitereeza, naye tulekeraawo okumunoonya nga tufunye crisis. Tumunoonye oba tulina oba tetulina, oba tuli bulungi oba tetuli bulungi. Nakyongera ne nkikkaatiriza, y'engeri yokka gye tusobola okwesustaininga mu nsi y'omwoyo. Bwe tutaakola bwe tutyo, omulabe waffe bane zino ennaku ze tulimu za luvannyuma. Sitaani yajjayo n'ag'omu buto, gwe tolowooza ti sitaani mutono, sitaani talina maanyi. Tumanyi omuyimba mu kasitaani tekalina maanyi. Naye ssebo sitaani ndowooza olaba ky'akoze. Nze simuwaana naye nkulaga bulazi how much can do. Ate ekyo kisoboka okuba nga Katonda yakiwugudde na buwuguzi nga kibadde kigenda kubeera awaasi. Amiina. Kati sigenda kwongera ku nsonga ezo nazimaliriza ne mbasaba okusaba kye mwakola. If you are interested, please keep praying. Naye nze ngenda kuleeta ensonga gye nziza okwogerako olunaku lwa leero. Amiina. Kakati obubaka buno ekimu ku bisinga okunneewuunyisa buno obubaka bwe ŋŋenda okwogerako era nabwogerako edda at the beginning of this year. Nayogera ne ŋŋamba bannaaye waliwo ekyeyo ekijja, waliwo enjala ejja. Amiina. Era nzijjukira nabwogera ndowooza mirundi 2 oba 3 nga njogera ku nsonga y'emu. Kati simanyi lwaki, era nzijjukira obubaka obwo bwajjira nze ng'omuntu nafuna messages 5 okwolesebwa kwa mirundi 2 n'ebirooto 3 nga byogera ku nsonga emu, n'abantu abalala 2 nali saakigamba nako nga baali tebakimanyi, nabo ne bambulira ekintu kye kimu. Nze kennyini I went out of my way. Ne mbawa solutions ezimu ze nali ntegeddeko olw'ekisa kya Katonda ezisobola okubataasa. Ensonga eno ey'ekyeyo ey'enjala si yakusabira busabizi. Ne bw'onoosaba emmere tegenda kuva mu ggulu. Gwe ate njagala nkukakase nti ekyeyo oba enjala bw'ejja naawe omulokole kulumba. Bwe tunuulira ekitabo ky'Abassekabaka, ebiseera Eriya we yagamba tegenda kubeerayo nkuba yadde essuulwe okumala emyaka 3.5. Eriya we yali agamba kabaka Akabu, kabaka wa Isirayiri. Enjala bwe yagwa ne Eriya yennyini Erayija naye yamuzingiramu n'adduka ekibuga. Bayibuli egamba ekigambo kya Mukama ne kijja ne kigamba Eriya nti agende ku kagga, namuŋŋona ne zitandika omuleetera ennyama n'emigaati buli lunaku n'anywa ku kagga. Ekiseera ne kituuka olw'ekyeyo olw'okuba enkuba yali tekyatonnya. N'akagge ke yali anywako nako ne kakala ng'alina okugenda ewa nnamwandu. Mukama yakola bukozi kyamagero. Omusajja wa Katonda naye kyali kimutwala. Tukitegeera mu biseera bya Falaawo, mu biseera bya Yusufu mu Genesis, Falaawo yaloota buloosi birooto ebi. Nze nno nkugambyeko before, nkugambye ebintu 5, messages 5 zoogera ku kintu kyekimu. Falaawo yaloota ebirooto 2 n'abitwala serious. Ne bawona enjala okumala emyaka 7 nga mu nsi yonna eyali emanyiddwa ebiseera ebyo. Misiri yokka y'erimu emmere, naye baawona batya? Baalima emmere ne bagitereka
Ensonga zino ez'ekyeya n'enjala bannaye si za kusaba busabi, ojja kusaba oleme okukola kye bagambye okukola kikulye. Amiina. Kakati ŋŋamba bwe nti in fact okusinziira ku Bayibuli ekyawaliriza Yakobo gwe tuyita Isirayiri, Yakobo okukwata batabani be ne bakazi baabwe famire ye yonna agikwata agiggye e Kanani agitwala e Misiri paka Musa we yabaggyayo kyali kyeya. That is how serious it is. Ekyeya kisobola okukyusa destiny y'omuntu, kisobola okukyusa engeri ekifo ky'ogenda okubeeramu n'engeri gy'ogenda okubeera omulamu, kisobola okukyusa ebintu bingi. Kati simanyi lwaki Mukama akomezzaawo obubaka buno, sijja kulimba. Nange kennyini mbadde surprise, I'm like, what? I thought people took this message seriously, at least abaagitegeera ne batandika okukola bye baali balina okukola. Amiina. Naye kisoboka okuba nga either abamu tebaagiwulira, oba abaagiwulira tebaagitegeera, oba bwe baba baagitegeera maybe tebaalina busobozi bukola bye balina kukola, oba baagisidelininga like any other message. Kati Katonda agikomezzaawo. Nze sisuubira nti Katonda asobola okwonoona obudde addemu aleeta ensonga eno nga talina reason. Amiina. Kakati ŋŋamba bwe nti ngenda kubabuulira, Mukama ampadde messages 4 in a span of about 3 to 4 hours. Messages 4 in a span of 3 to 4 hours nga zoogera ku nsonga egi, ngenda zisamarayizinga, naye ensonga yemu Mukama ayagamba enjala ejja, enjala ejja, enjala ejja. Kakati gwe bw'otaawulire simanyi oba aligikomyawo oba taligikomyawo. Nze omulimu gwange nga omuntu, nze nga Miriam Jjumba kwogera Mukama by'aŋŋambye kwogera, sisobola kukukolera by'olina kukola. Amiina. Nga bwe ntera okugamba sisobola kukusabira ng'olina okwesabira, sisobola kutegeerera Katonda gw'olina okumwetegeerera, sobola kusomera Bayibuli gw'olina ogyesomera. Amiina. Ebintu ebimu byetaaga ggwe kennyini kubyekolera. Obalaba ntera okugamba musumba wo waalikubwa, bw'oba gw'obadde weetaddeko nga gw'osimbyeko omusingi naawe ogenda kukubwa. Amiina. That's why I emphasize gwe weetegeere Katonda, gwe weesabire, gwe weenywereze mu Katonda. Oba okitegeera, oba abalala bakubiddwa oba tebakubiddwa, gw'ojja kusigala ng'oyimidde, kubanga at the end of it all bagenda kubuuza bibyo, tebagenda kubuuza bya muntu mulala. Amiina. Kakati kanzire mu bubaka. Ndabye emiti gy'ovakkedo. Ovakkedo tumumanyi, emiti gy'ovakkedo tugimanyi. Gibadde gyassa, nga gyassa nnyo nga gyabala, naye ng'ovakkedo nalabika abulamu ng'omwezi gumu okukula, okutuuka okunoga oba okuwanula. Jjukira ovakkedo bw'amala okukula omuwanula n'omwengeza n'olyoka omulya. Kati abadde abulako omwezi nga gumu. Kati we mbadde nyimiridde wabaddewo emiti mingi nga naye nga gyonna gy'ovakkedo. Ngenze okulaba ng'empewo, tebadde na mpewo, kibuyaga ow'amaanyi avudde mu sayidi emu ndowooza ebadde east, n'ayita ku miti gino, ayise ku nsi nga bwe mbadde ngiraba, ayiseemu nga empewo y'amaanyi ng'ewuuma ng'enyeenya emiti eminene, ebadde y'amaanyi nnyo. Kyensoose okulaba ku mpewo eno 1 ebadde y'amaanyi, 2 ovanga ku maanyi just nga y'amaanyi naye ng'enyeenya, esigula, ekunkumula ebibala. Ekyokusatu ebadde nkalu, dry wind. Kati nga kitegeeza bwe ezze unexpectedly tewali abadde agisuubira. Kitegeeza ensonga eno ey'enjala abantu abasinga egenda bakwata nga tebategeera. Maybe even abantu aba-predictinga weather bayinza n'okuba nabo tebamanyi. I'm just assuming. Amiina. Kuba nange abadde aliwo mbadde simanyi nti waliyo empewo ejja. Ezze n'ekunta n'eyita wonna, eyise ku nsi yonna ne ku miti n'egiyitako. Kyensoose okulaba ekisooka, ovakkedo yenna eyabadde yabala bw'ati, yenna akunkumuse n'agwa ku ttaka, yenna. Ebibala byonna byagudde, byonna ovakkedo yenna n'agwa wansi.
ebikoola olw'okuba empewo ebadde enkalu eyise ku bikoola n'amatabi ne bifuukirawo brown bibadde ebya green bifuukiddeyo brown ngenza okulaba nga tekigudde ku ovakkedo yokka kubanga empewo eno kibuyaga ono abadde ayita ku nsi yonna nze gwe mbadde nsobola okulaba omuddo gwonna ebintu byonna ebibadde ebya green byonna bifuukiddewo brown amiina kati ne ngamba sigenda kufiirwa ovakkedo kankwate kubanga oluusi ovakkedo abamu tumanyi okulya ovakkedo atannatuuka ne ngaka sigenda kumufiira ovakkedo emiti gyonna gikaze ngenda kulya ki kati ne ngaka kankwate ovakkedo ono mutwale eka kati wakati w'okukirowooza n'okukutama wansi okutama nziggyewo ovakkedo mbu mulonde mutwale eka we mbadde nsobola okusitula envunyu simanyi gye zivudde maggots envunyu ennene enzibu zimulidde yenna ne zimumalawo gwe zitasobodde kumalawo nga tosobola na kumulya yadde kumukwata kabadde nasty ng'ali filthy kankyogere kwebyo amiina era nviiriddemu awo ne nkomawo mu magezi gange ne ŋŋamba kiki kino kati ne nziramu ne ndaba ekintu ekirala this time ndabye sister wange omu ku baganda bange musumba ye nga ye musumba kati abadde annyumiza oba okitegeera mu kwolesebwa abadde annyumiza ng'annyumiza ekirooto kye yaloose kati nga bwe nkunnyonnyodde ku ovakkedo exactly kyabadde annyonnyonnyola ye kye yalabye naye nga yakirabye ku ffene era empewo yazze nga y'amaanyi n'ekunkumula ffene yenna n'agwa wansi envunyu ne zimulya n'ekaza buli kiramu kyonna ekibaddewo n'eyitawo kugamba it sucked the moisture out of the whole environment n'enkomawo mu magezi gange ogwokusatu ndabye nze nga nnina ennimiro yebaddemu obutungulu buno obw'ebikoola ebinene mu bumanyi bwe bayita obutungulu obuzungu mubaddemu obutungulu mubaddemu muwogo mubaddemu kasooli then ennimiro ey'okubiri lubadde lusuku kati mbadde mpitamu nga nkebera nga nnambula naye kirabika okusinziira ku mbadde namaze okukoola like ground eri bbeeya kubanga mbadde nkodde kati omusajja abadde ku sayidi ku nsalosalo mbadde simulabangako era bwe mulaba kati sisobola namumanya kuba I didn't even pick his image ekifaananyi kye sikipiikinze simulabangako abadde ayimidde ku sayidi naye engoye ze zibadde za white ng'alabika si wa ku nsi kuno amiina aŋŋambye bw'ati yanguwa obikke ennimiro zo kubanga ekyeya kijja yanguwa obikke ennimiro zo kubanga ekyeya kijja naŋŋamba empewo kibuyaga ow'amaanyi omukalu agenda kuyita ku nsi yo sucking out kwegamba amire amazzi gonna moisture eri mu ttaka ne mu bikoola era ennimiro zo zonna zigenda kukala naŋŋamba noonya ebisubi mulch noonya ebisubi obikke olusuku lwo lubeere nga luli thick like nga leeya ya mulch nnene omusana guleme omusana kwegamba empewo eno bw'enejja oba ekyeya kino bwe kinajja ereme kumalamu mazzi amiina era ŋŋambye bw'ati nti omusana gugenda kuba gwa maanyi nnyo ku bimera byo bino ebirala ebito naŋŋamba omusana gugenda kukaza ennimiro zo zonna singa tobikka naŋŋamba sala amagezi ofukirire ennimiro zo naye bw'oba ozifukirira zifukirirenga ku ssaawa za lwaggulo ng'omusana gukendedde bikka ate ofukirire nkuwa summarizi obubaka bwakusatu obubaka obwokuna era obusembayo bwe buno ku luno ndabye nga ndi Kampala kakati ŋŋenze ku mudaala waliwo ekifo we mbadde okusinziira ku kye ndabye mbadde ngulawo kabalagala nga buli we njagala okulya kabalagala nga ŋŋenda n'engula era ekifo ekyo kibadde kisappulayinga abantu bangi like nga balina bakasitomazi bangi
era babadde nga w'ogendawo osangawo layini olina okulinda like osangawo lines nga 3 nga zonna mpanvu kati ng'okitegeeza olina okusimba layini n'olinda ne bakusaavinga. Amiina. Kabalagala bw'oba omukola okozesa obuwunga bwa muwogo, okozesa amenvu gano aga ndiizi, ndowooza abantu abamu bamuyita sukaali ndiizi, buno obwenvu obutono obuwoomerera, okozesa soda bicarbonate, si baking powder, nambye soda bicarbonate, byawukana, n'obutto. Nze Kabalagala namukolanga even n'okumusuubula nga musuubuza, so mumanyi. Kakati ingredients ezisinga eziri expensive ng'oggyeko obutto, ebintu ebiri expensive Kabalagala menvu, obuwunga bwa muwogo buli cheap, kiro y'obuwunga bwa muwogo ndowooza mu Kampala yinza okuba ku wakati w'olukumi n'olukumi mu ebibiri kiro. It is cheap. It is cheaper than obuwunga bwa kasooli n'omuceere n'emmere endala. Okiraba? Nina ensonga lwaki bino mbyogera. Ngenze okutuuka wengula bulijjo Kabalagala. Ekisooka, wabaddewo abantu batono bakasitoma batono nga ndaba bakendedde, wabaddewo abantu 2 bokka. Ku bulijjo layini ze nsangawo wabaddewo abantu 2 bokka. 1, 2. Bulijjo layini ziri 3, kitegeeza abantu abasaavinga Kabalagala babeera 3. Naye nsanze omu yekka y'akola. Abalala bonna 2 abasigadde babadde bayimiridde nga balina ebikozesebwa ne Kabalagala mwali omutonotono naye nga tebalina kye bakola kuba babadde tebalina bakasitoma. Amiina. Ekirala, ngenze okugenda omukyala omuwala abadde asaavinga ye abadde talina kasitoma so wentuukidde ne ŋŋenda. Ekisooka Kabalagala abadde bamukendeezezza size. Okitegeera, singa abadde maybe Kabalagala ka grams maybe 25, this time maybe bakoze grams 2. Size era oba ogiraba nti bagikendeezezza. Ekyokubiri, ngenze okutunda Kabalagala enfaanana ye kala nga yanjawulo Kabalagala bulijjo gwe banguza. Nga kirabika balina ingredients ze bataataddemu ezimala, maybe amenvu baataddemu matono oba obuwunga bwa muwogo baataddemu butono, oba balina ekintu ekirala kye baataddemu kisubstituting ebyo. Oba tukitegeera. Meaning quality ya Kabalagala nga yo bagikyusizza okusobola okusigaza bizinensi ng'ekola. Ekirala, price ya Kabalagala babadde bagyongezza. Era nzijukira ngenze n'enkumi zange 2 nga nsuubira ngenda kufunayo Kabalagala 10. Kitegeeza buli ka Kabalagala. So, mbadde nsuubira Kabalagala 10 ku 2,000. Omuwala amazima gennyini ampadde Kabalagala 6. Ne mugamba Kabalagala lwaki mwamwongezza? Ekisooka Kabalagala mwamwongezza. Ekyokubiri size ntono, ekyokusatu quality enfaanana yaayo si ye Kabalagala owa bulijjo. Omuwala aŋŋambye bw'ati. Aŋŋambye abasapulaaya baffe abatusapulayinga ingredients ebikozesebwa mu Kabalagala tebakyalina gye bajja bikozesebwa. Kitegeeza amenvu n'obuwunga bwa muwogo oteya tekyali. Era n'aŋŋamba y'ensonga lwaki okugezaako okusigaza bizinensi ng'etambula tusobole okufunako amagoba amatono. Y'ensonga lwaki tukyusizza Kabalagala ne tumwongeza bbeeyi ne tukyusa ne tukendeeza ne size. N'aŋŋamba naye simanyi how long we are going to keep this business open olw'ensonga nti ebikozesebwa tewakyali. N'aŋŋamba anti waliwo ekyeya. Enjala yagudde gwe tewawulidde ng'alinga mbuuza nga kusinziira ku nze mbadde ndowooza mayindi yange ndowooza ebadde tennaba kubeera weekend nti waliwo enjala eyagudde. Oba okitegeera. Era ŋŋambye simanyi oba tunaasobola okusigaza bizinensi eno nga nzigule. Njagala nkubuulire nkugambye muwogo, obuwunga bwa muwogo is one of the cheapest food you can get. Kati obuwunga bwa muwogo bwe buba bubuze kyonna kyekiri kiba kibubuzizza kiba kinene. Kubanga oba tosobola kugula buwunga bwa muwogo ogenda kusobola kugula ki? Ebijanjalo biri expensive, obuwunga bwa kasooli buli expensive, amatooke gali expensive, obumonde buli expensive, lumonde ali expensive. Emmere ndowooza esinga okubeera cheap bwe buwunga bwa muwogo. Kiki kye ngezaako okutegeeza? Sizze ku discussinga prices, kye ngezaako okugamba. Message zino zonna ennya zisonga ku kintu kimu, waliwo ekijja. Simanyi ddi lwe kijja, but surely and surely it is coming.
Mukama Katonda tasobola kukkiriza nsonga yonna kubeerawo nga talina gw'agambye. Amiina. Nnyinza okuba I'm not the conventional person gw'omanyidde ayogera naawe ebigambo ebifaanana bwe bityo, naye nkwegayiridde kkiriza ekigambo kya Katonda ky'ayogera. Amiina. Okole ky'olina okukola. N'abasaba ne ŋŋamba ekisooka kendeeza ku expenditure. Ekyokubiri, gula emmere esobola okuterekebwa mu bungi. Saawa zino nkimanyi nti abantu batandise dda okukungula. Nze natandise okukungula ebijanjaalo n'ebinyeebwa byange ebisinga ebimu nabikungula dda. Nze nalima mangu. Enkuba yali teraana kutandika nze ne ntandika okulima. So I harvested. Natandise ebinyeebwa nabimala ebisooka, ebijanjaalo byatandise okwengera. Kitegeeza emmere batandise okugiharvestinga. Kozesa omukisa guno, savinga ssente osobole okugula emmere esobola okuterekebwa. Amiina. Ekyokubiri, nagamba bw'oba osobola okulima, lima weerimire emmere eyiyo, oleme kudipendinga ku katale kubanga ekiseera kigenda kutuuka emmere ng'eri expensive. Amiina. Amafuta baagongezza, COVID yeeyongedde, kugambe ebintu tebigenda kubeera nga bulijjo bwe bibadde. Amiina. Ekyokusatu nagamba bwe nti bw'oba olima, limira awantu w'osobola okufukirira. Limira awantu w'osobola okufukirira. I know some of you may not have land. Abamu muyinza okugamba nze sirina ttaka, nange siririna, naye osobola okupangisa. Abantu abali willing okupangisa ettaka ku ssente ntono bangi. Bwe genda bugenzi mu byalo eyo ewala, ojja kufunayo omuntu akupangisa ettaka olime. Genda ku ttaka eriri okumpi ne either river oba lake oba ekifo w'osobola okufukirira ng'osobola ofuna access to water. Kubanga ebbanga erigenda okujja mu maaso awo, ebiseera tebigenda kuba byangu. Katonda tasobola kuleeta messages. Emessage 5 ze nayogerako mabega ne zino 4 ze nkubuulidde, ze messages 9. Era maama nga towulira oba obadde ki? Amiina. Kati bannayinza omulimu gwange ogw'okukulabula ngukoze, ebisigadde bibyo. Gwe sala amagezi gonna ositowalinga emmere. In fact nga sinnamaliriza, mu message eno esembyeyo ey'akabalagala, omusajja ayogedde libadde eddoboozi libadde mabega wange, simulabye, naye agambye bw'ati: Duka, go home, run. Duka ogende eka, oggulewo ebyagi, oggulewo storehouse oba oggulewo sitoowa mwe watereka emmere. So kitegeeza omuntu ono eddoboozi ne libadde lyogera nange libadde lirina assumption oba assurance nti natereka emmere. Amiina. Nagamba genda oggulewo ebyagi, ddayo eka oggulewo ebyagi otandike okulya emmere gye watereka. Kitegeeza bw'oba toterese emmere, simanyi gy'ogenda kujja mmere gy'olya. Tosobola kwekwasa nti tosobola kutereka mmere. Tereka mpola mpola. Amiina. Bw'oba obadde okozesa ennusu 100 olunaku, kozesa 8, ebibiri tereka, gulamu ekintu otereke. That is what I am saying. Amiina. Bw'oba osobola genda wakiri mu byalo. Ebyalo oluusi emmere ebeera cheap, ebijanjaalo bikigenda mu byalo ogula osuubula ebintu bingi kasita oyiga engeri gy'obitereka obitereke, kubanga nkukakasa ekijja mu maaso tekigenda kubeera kyangu. Saalyagadde kikugweko nga totegedde nga teweeteeseteese. Kale, Mukama akunkuumire, Mukama akunjagalire, Mukama akubikke kwakize omusana gw'amaaso ge. Mukama abawe omukisa. Bwe nnaaba nfunye message endala ekwatagana ku nsonga eno oba ensonga ze nsoose okwogerako, nja kukomawo nkubuulire. Mukama akumpeera omukisa. Bye bye.